Yes, mukasera kanagamba isola bayo boy VJ Junior, the incredible Eva Chalima never equally olwalero, ndi wani bachali bange bukatere, ninga tugenda kwasiganyiza. ate odduka obwenge balumonde then tugenda kuba tukwazaganya ensonga tutambuze ekyo nakyo banabambuziza Junior ndabye movies but mu firimu zo zendabye zikkiriza nkusime ng'okyali mulamu. You did King Kong versus Godzilla. Laila wallahi abalala bwenga abazizeemu baganye otuula mu tubasaasire bambi tubasaasire kale Junior, there is actually something going on ekyabayindi okubanga bajja kukutya wano kigula officially but before we talk about the artists coming through atwogere ku sports agenda mu maaso walina okuzimba kw'ekisaawe. So let me ask you one thing. Do you structure kyetugendako kyekibuzo kyengenda okubanga nti ekisaawe bakizimbye. This one is going, do you think it's going to contribute to sports in the future? Definitely, because apparently tulina ku team ezigenda okuba zitandika osambira kitegeera tulina ku katalaba quality kuliko tusanza kuleta team okuva Kenya kakati kino kyekintu kyetutandise bye tubadde tulakinga wano nti way back tubadde tulina abazanyi b'omupiira nga babatwala mu bisaawe byefaananyizanga bino omwana mifo ky'okusamba omupiira n'asooka asamaala Osega nasooka atunulira obutebe n'atunulira omuddo n'agamba gwa ddala ne batuuka n'omutwalayo okusula nga ayagala sula ku kisaawe but if we get some ebintu nga bino mu ggwanga Uganda so kiba kitegeeza nti n'omuzannyi agenda ova wano ng'alina familiarity ku kintu wa gy'akola ki gy'alaga so kino kigenda kwongera nnyo kyamaanyi building such a structure kiba kitegeeza ne academies zigenda tandika okukola ki okuzimbwa. This is a big inspiration okitegeera mu sports, basically mu sports. Kati ate bwe tuba tutandise okufuna omuntu investor waffe n'investing ekintu nga kino ki inspiring aba investors outside okujja nabo ne bateeka ssente mu ki mu sports. So I appreciate him so much. Wakisanze otya mu kukiraba okuko tewali osuubira in the first place n'okujjako wano gwo kennyini ne weetuukirako. What did you have to realize here nga wakatuuka wano? First of all nze ntambuddeko nali ngenzeko mu bisaawe Saudi Arabia nali ndabyeko ebisaawe Qatar so I had nalina ekifaananyi but I was so impressed. I was so much impressed ate nga ntuuse wano nti ekyawana ate kiralamu nga bono gamba kimazeeyo but at least tulina we tukola ki tulina we tuli. Yeah, that's good. Atwogera ku industry bbiri okuli sports entertainment like basically shading of kifaananyi its contribution here towards our fraternity fenga abali mu art waddala music kiyinza tuyamba kyenkana ki aba music kati mufunye ground ennungi omusobola okubira endongo kuwedde ku first June egenda kubeera wano bwakati nkiwa abasinga bali tebalina capacity esobola ku affordinga Namboole okitegeera but at this point tufunye we tugenda okusanga ki okusanga endongo kubanga nakivuba era from way back abasajja like Paulo Cafero jjukira Paulo Cafero saasobola kujjawo by that time nali muto naye waliwo basudde Cafero ne Sebattawa ne Kasozi bakubirako wano ekisaawe Kataba way back so kati kino ekisaawe kina accessibility yakyo okitegeera n'abantu bennyini abateekeddwa okujja so it will contribute so much. In the first place we heard that Burna Boy was going to come through but okuyitawo ku budde ne tulaba line up nga abangi banda Uganda wakirengera mu kalibaki. Burna Boy, it was going to be kind of a business, not a supportive idea. Okitegeera nti yali agenda muleeta to make money. Ne kati this point we tuba nga tufunye bana Uganda bannaffe nga bagenda okubawo that means nti we supported. Okitegeera nti however much mulimu ababyogera anayinza nti abannayuganda beewuunya why always negative. Okitegeera tetujja sobola kulaakulana nga buli ekikolebwa we have to be negative all the time negative. Oli najja n'agamba nakyuseemu ekisaawe naye mulimu obutebe bwa yero nakyuseemu ekisaawe naye omuddo saagutegedde you get it? So tandikiraawo okitegeera if ffe naddala abali media you get ne promoting ekintu just know that nti wajja kubaawo ebirala ebijja bituuke ku mutindo bwe banaateekamu obutebe obutali bwa yero bituuke ku mutindo bwe banaateekamu omuddo gwe gwobadde oyagala okola ki okulaba naye soko promoting than being negative. Okwogera ku mutindo basically let's talk about our music here mu ggwanga Uganda n'okujja kwa Burna Boy ezimu ku nsonga ezagabibwa nti Burna Boy bamu kubalina endongo eri class nti abannayuganda tukyalemeddwa okuba endongo eriyinza otuuka ku demand. What could be the right problem in our fraternity music waffe n'okusala n'okuba ku quality entuufu buzibu ki obukyama? Now everything buli kintu kikula bukozi
Osegera buli kintu kikula. There are a lot of things that we need to experience within the industry. Osegera we yet to experience wakyaliwo ebintu bingi. Music ekisookera ddala is a very expensive business. Osegera wano tukyalina ocreatinga schools eza music. Amasomero g'omuziki. Yeah, definitely. Basobole otusomera. Kubanga kati fe abasinga abayimbi be tulina abaffe bali talent with experience. Naliko ne gundi ng'ayimba nange nitandika okuyimba. Baproducer be tulina nange naliko ne gundi nange nitandika oproducing. Naye kati eri abaana bakola ne software bazimba software yowuwe. N'amanya nti ngenda kuwa oluyimba bwe luti naye siina oba template gye ngenda kozesa but I have to create my own. Nazimba ka software nakola plugins naziteekamu there and then nasobola okukola ekintu ekyawukana. Nti fe bannayuganda abafe abayimba be bakyalemedde okukola research amala. No, tosobola banenya because okuyimba anybody ayogera asobola okuyimba. They are not comfortable. Buli omu ayagala okubeera ewa kabi naye obusobozi okitegeera obusobozi obukutuusa okubeera owa kabi. Kati bw'otunira Tanzania even Tanzania they are making good music naye era ogenda okujjayo nga waliyo abantu babiri okitegeera abasobola okutuuka ku mutindo. Bw'otunira abasajja ba Burna Boy they invest a lot of money. Feze tutagenda kufuna wano eno okitegeera. Burna Boy essaazi n'asobola okuganyimbira akakadde olw'ensonga ne video agikola $200 aga dola. Do you expect nga alina $500 aga dola bw'ate agateeke music? Era agenda muri estate oba agenda mu Gorodi oba agende mu okitegeera. Those people boyogeddeko Diamond Platnumz Tanzania n'abanejje they actually supported on a big percentage by the government. The government yaffe okwata omukono n'eteeka mu bayimbi definitely ebigambo ebyogerwa bibeera very negative. Kye nagambye nti there is nothing mu Uganda. That's the problem gye tulina mu Uganda nti whatever comes out okusobola ogezaako okubeera nga kiyamba abakyogerako olw'okuba nga teyakifunyeeko atandika okyogera mu ngeri eri negative. Kyobala n'ekyo nakyo kituleetera okuba nga tulaginye waki emabega. Because government yavuddeyo and supporting abaana n'akasente but there is actually negativity going around. Sente government sente this sente that now. Tugenda kwegattako tutya nga bali ba supporting the government ate nga government we supporting negativity. You become negative. Yeah. Naye nze kyemanyi kiri kimu kyokka nti always abantu abali negative babeera batono. Babeera batono era time etuuka ne bakola ki. They make a lot of noise nesinga bano abali anti lwansonga ekintu ekibi kisobola ekintu ekibi kitunda katola bwembeera wano nembako ekibi kyenjogera ku saati yo emboozi yaffe agira wano asobola ogyerabira n'anoonya ekibi kyenjogedde ku saati yo ekibi kitunda mangu naye ate ekirungi kiwangaala okitegeera ekirungi kiwangaala nti essaawa zino abaasaba ssente bayinza okuba nga bavumiddwa but they have created omuwaatwa ewasobola okulobinga okitegeera nti kati bano babavumye naye ate abanaddako okulobingayo it will be a good way because some of the artists came through ne bakubako posts enjawulo in that I can give you Azawi yakubye ka tweet n'agamba nti akasente ke beewola bano abayimbi bayinza okuba tebataddemu birowoozo naye akasente kayinza okubalema okuzzaayo ne bakomekera amitiwa abali ku digital streaming platform Spotify Tidal everything awambiddwa bbala abantu abawadde akasente era kisoboka kubanga akasente bwe tunaagamba nti tukuwe buwi okitegeera ojja sukwesuulirayo gwa naggamba naye baba balesa akasente ako ne bakuteerako terms and conditions ne bagaa akasente tukakuwadde mu kifo kyogenda ngeyo ekyapa interest rate ng'eri waggulu tetukuwadde tekuliko mboba interest rate eri flat okitegeera tukuwadde miliyoni 2 twagala miliyoni 2.5 ne bw'onooba oyisizaawo emyaka 3 naye ng'okomezawo 2.5 bwaba ogenda mu banka waayo ne bakuwa miliyoni 2 bajja kugamba nti myaka 2 komyawo 2.5 naye bwe gisukka 2 awo tugenda na kima ennyumba sente we zigaana ne zikuwa abaana ayinza lengera mu kifaananyi nze kyensaba kiri ekintu kimu kyokka nti sente kizogamba zabajjeeyo okuzzaawo nze kyengenda okugamba kyengenda osaa kiriwo ekiti bw'oba okimanyi nti you don't have the capacity kuzzaayo sente togenda kubanga ogenda fiiriza omukisa eri abo abasuya balina capacity kubanga kati essaawa zino ojja kwekanga ng'omuyimbi agamba nze sigenda kugyayo sente ezo because right now alinamu akasente okitegeera naye ate time bweneetuuka mu maaso eyo sente zisobola okuggwako noga kangende mu ssako yaffe nziggyeyo ku sente naye ate waba nga waliwo abajjayo sente kuba kati nze naliko omukulembeze twalina youth livelihood okitegeera nga abavubuka bagenda ne bajjayo sente naye abavubuka batuka ekiseera nga bayiyawinyiya n'agenda ajjayo sente ne bazimwa ne batuka ekiseera youth livelihood ne baagala ogijjayo because of that nti abavubuka bajjayo sente ne bazikozesa bebazikozesa ate neefuuka mbiri g'obbakwata okukola ki ate which is not good okitegeera webanga government policy egitaddewo you don't need kugoba mwana mukwata musiba so kati kyafiiriza ate abaali genuine abali balaba nti ogwo omulamu abasobola okukola ki ogukoleramu so kati is the same with this one nti omuntu oba ng'olaba tolina capacity don't go
wakati abaana bangi bo bawulidde sente gyeri talina na luyimba agamba nze ngenze kujjayo kasi obavije yeah we subscribe babokyezaayo kate ne bagamba bali kwokya buli ajja nga bw'ojjangu nga bw'oli tukuwa buwi era nze sinnagenda kino nagambye kati befe abagamba nti at this point I don't need that money but in the future you never know if it is there abazeetaaga at this point bagende bazijjeyo nze bwe naaba ntuusizza nange kati njagala tumalirize n'ensonga egenda mu maaso eya bate eyagala okucreatingibwa between Shiba and then Spice Diana n'ennyimba bo nga bo batwandirowoozezza junior asooka olindemu twandirowoozezza nti this beef is actually created by we the media oba bafans ab'enjawulo naye wetuba ku muyimbi nga Spice ng'alina oluyimba lwayimbye ng'akomeka ebigambo nga bigenda eri ne tudda n'ewa Shiba ate nga naye alina oluyimba lwayimbye first of all tulina osooka otunuya ekintu kino nti Spice, since I respect Spice, she's a good artist. And she has come from far okutuuka wakoze eki watuuse. Bagenda muteeka mu kintu bambi ekigenda omutramatizinga. It is the same thing kye baasindika Shiba ne Cindy, kye baateekamu Shiba nani ne Cindy. Ani gwe baateeka mu trauma ku baana babiri Shiba ne Cindy? Of course Shiba. Shiba naye of course yatuuka naye n'akya accepting n'agamba no you know what yeah Cindy is a good artist. Yes. I respect lwakubanga ate Cindy yayagala okulemezaamu ennyo neefuuka hate. Okitegera which was not good. Okitegera omwana ng'oyo mukoze kye mukoze omaze omuprovinga forget about her. Okitegera agende awo okole ki. Kuba ekituufu kiri nti when we look at Shiba she is so successful mu bayimbi abakazi. She is successful. Ekyo kyoto kimuggyako. Spice era. Simanyi kutya Spice. Kaina mwetooke. It is okay naye terituuka lya Shiba. Hey. Ani atinetooke ku baana babiri. So let's talk about the battle. If it's actually going to happen. Ogirengera mu kali battle. Nze kye nsobola okugamba nti people are trying to create something which is not there. It is even there because there is hate. Maybe there is hate. Okay. Okitegera nti ono tayagala ono. Now kati mwe hate mwagala gifuula beef. Beef gye mwagala okukola mu battle. Okay. Okitegera. So twagala byonoonese. Okyogedde kati nze kye mmanyi kiri kimu kyokka when it is music. Okay. Shiba ekisooka nze senga nali ku timu ya Shiba way back. Twali tusooka because it was just a matter of strategy. Kuyita eno neno. Nomanya nti ono nga bulamani we kubasema. Okitegera kati nga bulamani we kuba bukaceere. Omanya nti bukaceere they are playing good ball but tugenda kubeera mu counter. Omupiira tugujja wano paka mu goal. Okitegera so it is a matter of strategy. Kati kino kyo nkikubuulira. If it happens to happen ekya Shiba ne Spice, I'm telling you this. Nga Shiba ina good strategist. Spice ajja kufuna obulungi. Kati otambulira nga bali waneeno nga teri strategy teri what. No, you can't tosobola genda mu lutalo nga tolina strategy. Okay. What if music speaks now? Ate era music. You strategize with music. Sayinza kuggwera mu favor at the end of the day. Anti nkugambye kale yenna anaabya ne good strategy because bw'otunuulira Cindy had a good strategy ku Shiba. Whatever it is, it was a strategy. Tukimanyi oli omukazi alina ennyimba 2 tulina ennyimba 5 tukoze tutya ennyimba zaffe 5 okufitinga mu z'ennyimba 10 all means era baamukubirayo ekkuuli. Okay. Kale njagala okubaka obusembayo naddala abafaani bo abawagira movies zo. Ekisookera ddala banaye nsanyuse nnyo okubanga olwaleero mbaddeko n'abavubuka abato. Abavubuka abato abatandise okulaba nze mulimu emiramwa gye tulina otunuulira. Oli mu media era ekintu okitambuza bulungi. You looking for content in a good way. Ekyo kyakabi. Ekintu kyonna kye mugenda maaso n'okukola kirina ekyongera ku ggwanga. Oyinza okirabanga ekitono, oyinza okirabanga business, but media always kirina kyekyongera ku ggwanga. That is great. So mwenna abaliko, thank you so much. Musigale ng'abaana bano mubalaba butereevu ne Kabaka n'asemberera. Wow.